wano ku kooti e Makindye nga amawulire teganategeeka bulungi naye nga full figure avuddeyo n'ategeeza abaana ba fangone nti kirabika nti alien skin aweereddwa bail. Kyetutanaba konfaminga bulungi sofa naye nga full figure alabika yabadde abagambye. So katulabe embeera nga bwetambula sofa. Wonna wosinzidde okubanga otugala ku Express TV1. Of course embeera bwetu bweri kitegekeseeko nti alien skin alekera ddala okubanga aweereddwa bail. So excitement gyolengera wano, abawagizi be bakuŋŋaanye bangi nnyo wano ku kooti. Embeera yaabwe erinde poliisi ze, embeera bwetu bweri. Poliisi etulagidde tusooke tukyuseemu otudde sayidi zeeno bakyoba omanya. Yes. Waawe embeera nga bw'ogirengera bwekyagendera ddala maaso. Tuli wano ku High Court, rather ku kooti e Makindye, Magistrates Court. We tuli essaawa eno yennyini. Poliisi nga bw'ogirengera wali mu maaso weeri okutangira abawagizi ba alien skin obutambuka waggulu, naye nga amawulire agaakagwawo sofa galaga nti alien skin abika nga aweereddwa bail. What we haven't yet confirmed, but like ku excitement eri wabweru, it's likely to be nti it's true nti aweereddwa bail. Yes, excitement badde yamanyi wabulengedde mu bifaananyi biri ali ebisoosozanya. Essanyu ddyo lingi. Omukulu labikanga aweereddwa bail. So bwekityo bwekiri.
embeera bwetyo bweri of course. bajja kuddamu okumukwata nga bamuzza waka lwe bakwata Kyagulanyi ekyo kimanyi sinabitegeera bulungi akyali eno ndowooza naye nga bamutaddeyo ndaba abantu omusajja waffe baveemu eyo mwana bebalimbe bakuba of course embeera bwetyo bweri nga bwogiraba. Abawagizi ba Alien Skin we bali nnyo okupikira ddala ekintu bawaka paka kuwulira bubi.